ennaku zino 10 nnaku z'aba nabbi okusingira ddala mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era naye yazoogerako n'agamba nti ma min ayamin amali salih fiha ahabu ila llahi taala min hadhihi al-ayyam, yaani ayamin 10. Nabbi salama yagamba nti teri nnaku muntu zayinza kukoleramu mulimu mulungi ne gwagalwa eri Allah subhanahu wa taala kusinga mulimu muntu gwaba akoledde mu nnaku zino 10 ezisooka mwezi ogwa Dhul Hajj. Basahaba bwamwanukula nti ya Rasulallah, walal jihadu fi sabilillah, kakubeera omuntu ogenda mu kkubo lya Allah n'alwana era onaakoledde mu nnaku 10 abaamusinga? Qala walal jihadu fi sabilillah, Nabbi salama n'agamba nti ye kakubeera okulwanira mu kkubo lya Allah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bishai'in, okujjako omusajja ayinza okufuluma amaka ge ne maali ye yonna n'agenda n'alwana omutalo lw'eddiini n'atakomawo ne maali yonna n'etokomuka, oyo ayinza okuwadaawadako okuba nti asemberera omuntu akoze omulimu omulungi mu nnaku zino 10 ze mbatagiriza olwaleero. Bannange mbategeeza mwenna, ma min ayamin ahabu ila llah min hadhihi al-ayyam, teri nnaku Allah zasinga kwagala mu mwaka kusinga nnaku zino 10 ze mbasomesaako olwaleero. Ennaku zino nkulu nnyo, ennaku zino muzikozese nnyo, mwenyagire empeera mu nnaku zino kubanga za bukkiriza, za mu bubumbwa, era abaasooka bonna bazikoleramu emirimu emirungi.